إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغان أبي تيوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tukomyeona te barakallahu fikum n'omusomo gwaffe ebyobuwangwa ddiini, tobane ddiini ebbiri. Teweerabira nti kyekitabo kyaffe ekya muganda waffe mukadde waffe shekhe waffe Muhammad Quraish Mazinga kye yatuwandiikira hafidhahullahu ta'ala, ekifumbekeddemu emigaso emiyitirivu ennyo ery'enzikiriza y'omuntu, emigaso emiyitirivu ennyo ery'enzikiriza yaffe. Wa barakallahu fikum. Okutukuza enzikiriza yaffe, okwewala shiriki, okwewala ebigisazisaamu. Subhanallah, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akifule kya mugaso nnyo eri umma yonna okutwaliza awamu, oba eri umma nga bwe kitegeeza mu ngeri ez'emirundi ebiri, ummatu da'wa wa ummatu ijaba. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. Abooluganda, katugende butereevu insha Allah ta'ala ku lekisha yaffe eya namba 9, lekisha yaffe eya namba 9, era nga tugenda gitandikira ku peegi ya namba 23. wa barakallahu fikum. Omutwe gwayo gugamba abawarabu nga nabbi sallallahu alayhi wasallam tannatumwa oba tannatumibwa. Omubaka ayogerwako wano, nabbi ayogerwako ye nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. wa barakallahu fikum. Naam, agamba Sheikh ow'ekitiibwa hafidhahullahu ta'ala nti ow'ekitiibwa omukkiriza tulabye obujulizi wansi w'omutwe gwe tuvuddeko emabega nti bannabbi bonna bajja kulwanyisa ddiini y'abajjajja eyitibwa wano mu Buganda ne mu zikabira endala ezeetoolodde ebyobuwangwa. Amakulu eddiini gyayogerako nti kwegamba ye ddiini eyitibwa ebyobuwangwa, nga wawe eyitibwa eyo ebyobuwangwa wano mu Buganda ne kabira ezeetoolodde Buganda. wa barakallahu fikum. Kyategeeza Sheikh w'ekitiibwa agamba kati ate weetegereze nnyo olabe nabbi w'omulembe guno oyo buli muntu gwateekeddwa okugoberera ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam engeri gye yayisaamu ebyobuwangwa. Agamba Sheikh hafidhahullahu ta'ala, Allah mutukuumire, nti kimanye muganda wange ne mwannyinaze omusiraamu, nsaba Allah akukuume era akuwe enkomerero ennungi. Nange nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize edduwa eyo oba akkirize edduwa ezo. Barakallahu fikum. Naam, kakati agamba nti kimanye muganda wange ne mwannyinaze omusiraamu, nsaba Allah akukuume era akuwe enkomerero ennungi, nti abawarabu abo nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam be yatumwamu amakulu ng'atumiddwa sallallahu alayhi wasallam abaaliwo nga balamu n'ab'emabega. Okiwulidde bulungi, n'ab'emabega embeera zaabwe ze baaliko zayagala okulaga. Okiwulidde bulungi. Barakallahu fikum. Naam,
agamba atya agamba nti yabasanga n'eddiini yaabwe amakulu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa taala bw'amutuma yabasanga n'eddiini yaabwe okiwulidde bulungi agamba ki eddiini eyo aginnyonnyolako ng'agamba nti efaananira ddala ebyobuwangwa by'Abaganda baalina amasanamu ge baasinzanga agamanyiddwa abasiraamu bonna nga Laata, Uzza, Manat, Hubal n'amalala mangi nnyo. Agamba hafidhahullahu ta'ala ti Nabbi sallallahu alayhi wa sallama Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yabawambako ekibuga Makka mu mwaka ogw'omunaana yasanga ku Kaaba kwokka nga kwetooloddwako amasanamu bisatu nga kwetoolozeddwako amasanamu 306 gonna nga bagasinza. Amasanamu 306 agali geetoolodde Kaaba. Okiwulidde bulungi abakaafu abo abashiriku ge baali bataddeko nga gonna bagasinza. Tunulira okugatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala okufaanana bwe kutyo ate okwengeri y'ekibuyabuya. Okiwulidde bulungi ekyo kyokka kibeera kiraga ekyo kyokka kibeera kimaze okulaga nti bino bye basaba binafu era tebirina kye bisobola, kubanga singa bibadde by'amaanyi bandibadde bakwata limu lyokka ne baliteekaawo ne balisaba ne bisobola obbakolera bye baagala. Okiwulidde naye 306 gonna nga mugasaba gonna nga mugasaba ne bwe tubeera tugambye ng'abamu bwe bagambanga nti lino lya kino lino lya kino lino lya kino. Okiwulidde bulungi bwe baagala kino bagenda waali no baagala kino bagenda waali era ekyo kiraga bunafu nti kino kikendeevu mu butuufu tekisaana kusaba wadde okubeera nti kisinzibwa. Okiwulidde bulungi naye 306 gonna geetoolodde Kaaba bagasinza bagasaba. Allahu akbar. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti amasanamu ago baali bagatwala nti matukuvu nga bagagulumiza nnyo ng'Abaganda bwe bagulumiza balubaale baabwe abakulu nga Kibuuka, Mukasa, Muwanga, Ddungu n'abalala. Wano no waliwo tanbihi endala baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'omala okukitegeera obulungi ennyo nti gano amannya gaali mannya ga lubaale. Okiwulidde bulungi oba mannya ga lubaale mannya ga bakatonda b'Abaganda. Okiwulidde bulungi be baasinzanga. In fact si bakatonda baabwe wabula bo be balowooza nti bakatonda baabwe. Okiwulidde naye nga si bakatonda baabwe n'akamu n'akeddagala. Kati bw'omala okitegeera bw'otyo nti amannya ago gye gava kibeera tekikkirizibwa n'akamu n'akeddagala ku muddu Omuyisiraamu ategedde enzikiriza ye ayagala enzikiriza ye okubeera nti agatuuma. Ye yennyini bw'aba alirina n'alyeggyako n'alikyusa ate mu ngeri y'emu takkirizibwa n'akamu n'akeddagala kubeera nti alituuma omwana we gw'abeera azadde. Tokkirizibwa. Afa Allahu amma salaf. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe ebyakulembera. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa baagalayiranga nga bwe tulayira Allah. Buli kyonna ekiteekeddwa okusabwa Allah yekka bo baakisabanga masanamu ago. Agamba ow'ekitiibwa hafidhahullahu ta'ala nti ge baasabanga oluzaalo, obuganzi, obuwanguzi, obukuumi, emirimu, abaguzi, obulungi, emirembe, emikisa, ebitiibwa n'ebirala ebyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala. Amakulu bye tuteekeddwa okubeera tujja oba tusaba kuva wa Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Barakallahu fiikum. Agamba bw'ati baalina n'enzikiriza endala ez'ekishiriku nnyingi nnyo ng'okukkiririza mu mpewo mbu ezibamalira ebizibu oba mbu ezibaleetera emigaso. Bwe babeera n'ebizibu nga balowooza nti ze ziyinza okubataasa, bwe babeera n'obwetaavu nga balowooza nti ze ziyinza okubawa emigaso oba okubamalira obwetaavu bwabwe obwo, ekitali kituufu n'akamu n'akeddagala.
agamba shekhe beeraguzanga n'emmunyenye n'amaloboozi g'ebinyonyi oba ebisolo, beesibanga ziyirizi, babanga n'enzikiriza nti omwana omuwala kisiraani, era abamu bwe baazaalirwanga abaana abawala nga babatta oba nga babaziika nga balamu. Ku poyinti eyo sheekhi waffe yataddewo wano akanambeemu wano mu hamish wansi nannyonnyola ku kigambo ekyo. Okiwulidde bulungi nga biki byannyonnyola biwulirize bulungi. Agamba bw'ati wansi ddala, agamba bw'ati ekigambibwa nti Umaru bunu al-Khattabi radiyallahu anhu yaziika muwala we mu jahiliya oba yaziika omwana we mu jahiliya nga mulamu, ekyo si kituufu n'akatono. Wetegereze bulungi. Ekigambibwa nti Umaru bunu al-Khattabi radiyallahu anhu yaziika omwana we mu jahiliya nga mulamu, ekyo si kituufu n'akatono. Umaru omwana we omukulu yali muwala era ye maama w'abakkiriza Hafsa radiyallahu anhuma wa radiyallahu ani sahabati ajma'in. Agamba kati bw'abanga Hafsa yakula era Umaru yamusooka n'okufa, olwo Umaru yaziika ani? Kubanga omwana we omukulu asooka ye Hafsa, ate Hafsa yakula era n'afumirwa ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam maama w'abakkiriza Hafsa. Hafsa binti Umar wakiwulidde, yakula era ye maama w'abakkiriza. Era sheekha akutegeezezza wano nti kugamba Umaru ye yasooka n'okufa nga Hafsa waali. Wakiwulidde bulungi, Umaru ye yamusooka okufa. Kakati awo abeera yaziikaani, kitegeeza nti story fabricated, nga Seeka bw'agamba nti story eyo njiye erowoozebwa okuba nga yava mu bashiya abakafiiri abakaafuwaza basahaba ab'ebitiibwa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abatumalire era akolagane nabo nga bwe kisaana. Wa barakallahu fiikum, ataasa obuze bwabwe, ataasa obubi bwabwe. Agamba Sheekh ow'ekitiibwa baasazangamu eŋŋendo zaabwe olw'okweraguzalaguza. Baabanga n'obulombolombo bungi nnyo obufaananira ddala obuli mu ddiini y'ebyobuwangwa bw'Abaganda. Obufaananira ddala n'obuli mu ddiini y'ebyobuwangwa bw'Abaganda. Agamba bw'ati baazizanga ebintu eby'enjawulo. Ekyokulabirako baakwatanga eŋŋaniya enkazi ne bagisala amatu ne bagigulumiza nnyo n'okugiwa ekitiibwa ekisuffu, era ne bakifuula kya muzizo nnyo okugyebagala. Baagiyitanga Bahira. Agamba Sheekh w'ekitiibwa nti baalekanga eŋŋamiya oba ente oba embuzi n'ekula nnyo, awo ne bagizimbirako obulombolombo n'enzikiriza, mbukizira okugyebagala oba okugitikkako ebintu oba okugirya. N'ateekawo n'akabonero akeewuunyisa, kugamba nga kyewuunyisa. Okiwulidde? Agamba ensolo eyo baagiyitanga Saiba. Waliwo n'eŋŋamiya ensajja gye baayitanga Haamu. Okiwulidde? Nayo baagirekanga n'ekula ne bagigonnomolako ebitiibwa n'obulombolombo ne bakifuula kya muzizo okugyebagala. Be babikola nno. Okiwulidde bulungi? Ne babiyiiyaawo ate oluvannyuma ne bakola ki? Ne bateekawo emizizo. Agamba bw'ati Sheekhe, Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku nsonga eyo nga yeekesa abasiraamu obubuze obwo obw'olulango, era ng'atusomesa nti okuziza kweyawulidde ye yekka, era nti tewali kitonde kyonna kikkirizibwa kuwanuuza, kikkirizibwa
kuwanuuza ne kiziza ekintu kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyataaziza. Ng'atusomesa agamba ng'atusomesa era nti abaziza Allah subhanahu wa ta'ala byataaziza baba babuze ababuyabuya abagunjaawo ebintu. Wulira, abagunjaawo ebintu byabwe ate ne batemerera Allah subhanahu wa ta'ala nti ye yabawa ebyobuwangwa byabwe era n'abibasiimira. Kale mbu nabwe kityo ye yabakkiriza eddiini yaabwe ey'obubuze. Yagamba nti amakulu Allah bwe yali ayogera ku nsonga eyo nga bwe twatandise waggulu eri, yagamba atya: ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinna alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa aktharuhum la ya'qilun. Yabeegana Allah tabaraka wa ta'ala. Allah agamba bw'ati nti Allah tabateerangawo bahira wadde sa'iba wadde wasila wadde ham, wabula abo abakafiiri bakonjera Allah subhanahu wa ta'ala ebyobulimba era abasinga obungi mu bo tebategeera. Allah bw'ati bw'agamba, yabyegaana ebyo tabiteekangawo, tabibateerangawo n'akamu n'akeddagala, bebeegunjizaawo bye bagunja. Nga bw'agambye nti yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba, batemerera Allah subhanahu wa ta'ala, bamupaatiikako bye bamupaatiikako. Okiwulidde bulungi nga tebabiinaako bujulizi bwonna. Sheikh agamba bw'ati ow'ekitiibwa hafidhahu Allahu ta'ala, bo bennyini be baatiyebekanga ebitiibwa ebyo n'okuwanuuza ku nsolo ezo, ate ne bakkiririza mu kuwanuuza okwo kwe beegunjizaawo okutaliiko bujulizi obw'eddiini wadde obw'amagezi amalamu. Okiwulidde bulungi? Okutaliiko bujulizi obw'eddiini wadde obw'amagezi amalamu. Okiwulira bulungi? Ate ne beefuga nakwo, ne banyigiriza ate ne beefuga nakwo ne banyigiriza obulamu bwabwe nga beeziyizaako ebintu Allah subhanahu wa ta'ala bye yabatondera bibagase mu bulamu bwabwe oba mu bulamu bwabwe. Kyewuunyisa, barakallahu fiikum. Agamba bw'ati Sheikh, agamba nti yabibatondera babyebagale mu ngendo zaabwe. Babirye si kyokka, babyebagale mu ngendo zaabwe, amakulu bibagase. Okiwulidde? Babitikkeko ebyamaguzi n'emigugu gyabwe, kyokka bo ne babipaatiikako enzikiriza enfu era ne babifuula ebisinzibwa. Subhanallah, ne babifuula ebisinzibwa. Agamba atya? Ne beekaluubiriza obulamu n'ebintu bo bennyini be beegunjizaawo mu bubuze obw'olulango. Agamba bw'ati Sheikh, ng'Abaganda abashiriku abalemera mu ddiini y'ebyobuwangwa bwe baalondoba mu mbuzi zaabwe ze balunda, Allah subhanahu wa ta'ala ze batondera bazirye, ne bajjamu emu ne bagiwaayo eri lubaale, ne bagituuma erinnya nti mbuzi ya lubaale, ne bagisiba ku lujja n'ekaddiiraawo. Eyo tebagirya. Okiwulidde bulungi? Mu baagiwaayo mbweyo mbuzi ya lubaale. Okiwulidde bulungi? Tebagikwatako. Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti ne bakifuula kya muzizo nnyo gye bali okuginyiiza oba okugirumya enjala oba okugikubisa enkuba oba okugirya oba okugitunda, mbu kubanga mbuzi ya lubaale n'ekaddiira ku kyalo
n'ekaddiira ku kyalo ng'evaamu n'olusu nga bagitya nga bwe batya omutonzi w'eggulu n'ensi, nga bagitya nga bwe batya omutonzi w'eggulu n'ensi. N'ebitooke ne babirondobamu ekitooke kya kizza ekyabalongo. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaasa obukafiiri. Allahu akbar. Nsaba Allah akkirize edduwaayo. Okiwulidde sheekhe wange w'ekitiibwa, Allah atutaasa obukafiiri. Obukafiiri bannange kizibu kinene. Okiwulidde bulungi? Wallahi obulamu bwennyini obuteeka mu matigga, ekyo kimu. Obulamu bwennyini obukaluubiriza, gwe wennyini weekaluubiriza weemalako emirembe lwa nsonga emu yokka, bukafiiri. Okiwulidde bulungi? Nga singa obadde nti ebintu obitegeera bulungi n'osiramuka n'otereeza enzikiriza n'otereeza obusiraamu bwo, obulamu wandisanze nga bwangu nnyo. Naye nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize edduwa eno sheekhe waffe ow'ekitiibwa gy'atusabidde. Wa barakallahu fiikum. Naam, agamba ow'ekitiibwa nga bakabona b'Abaganda era bwe baatuula ne bateekulula mu bantu emiteeko ne bagamba abamu nti mwe muli banseenene era kya muzizo gye muli okugirya wadde okwewasaamu. Ne bagamba abalala nti mwe muli bammamba era kya muzizo gye muli okugirya wadde okwewasaamu. Ne bagamba abalala nti mwe muli bangabi n'embogo n'ente n'endiga n'obutiko. Bonna abo ne babaziizaako ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala, ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala ebyayitirira okuwooma. Ate nga mbutuufu kituufu ensenene nga ziwooma, naye oli ne bazimuziizaako obutiko, ne bamuziizaako emmamba. Okiwulidde bulungi? Endiga, leero naate bwe njogera ku ndiga, endiga. Okiwulidde bulungi? Abamanyi ennyama, endiga yennyama esinga okuwooma. Okiwulidde bulungi? Naye nga akakati oddaawo ng'ogamba nti serunkuuma mbusimanyi talya ndiga, atya ne batiisatiisa abantu. Okiwulidde? N'ebintu ebyekisiriku ebyekiyaaye musimanyi bw'ali ow'endiga bw'ali endiga simanyi aba atya naki. Endiga nze gyensala ku akiika, gyensala ku dhuhiya. Era ne bwe mbeera njize bulungi nga nkyamyeko ku bukya, okiwulidde bulungi, ntera okuyitira wali mu lufula ne ntemesaayo kiro nga ziizo. Abaana be basserunkuuma mubamanyi bulungi, be bannalunkuuma. Okiwulidde? Ne tulya endiga ne tuwoomera n'ekamala bukamazi, tewali kye twali tubadde. Okiwulidde? Tutambula bulungi alhamdulillah. Naye omushiriku bw'akutiisatiisa n'ebintu ebya shiriki, ate naawe n'okkiriza. Okiwulidde bulungi? Noddawo n'okankanirira naki. Era naawe wennyini oleeta obuzibu olw'okuba nga obwongo bwo obulemazza, obwongo bwo obuwugulazza okukakkanaga naawe olabanga ebikutuukako, olabanga ebituufu. Okiwulidde? Naye nga kiki ekitutawaanya? Bukafiiri buli. Okiwulidde bulungi? Bukafiiri buli. Singa tubuvaako ne tubuta ne tubeera basiraamu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, okiwulidde, tujja kusanga obwangu bungi, tujja kusanga emirembe mingi. Okiwulidde? Tujja kuwona okwekaluubiriza. Agamba bw'ati sheekhe ow'ekitiibwa, Abawarabu baali bagulumiza nnyo eddiini yaabwe, eyo gye tulabye ebitonotono ebyagirimu, obulombolombo bwayo n'ebintu byabwe bye baasinzanga. Okiwulidde? Obulombolombo bwayo n'ebintu byabwe bye baasinzanga babyagalanga olwagalo olusufu, nga babirwanirira okufa obufi. Okiwulidde bulungi? Baakyawanga nnyo buli yenna ataabiwanga kitiibwa era nga beeteefuteefu n'okumutta. Nga babirwanirira. Si ekyo kyokka, si beeteefuteefu kumutta kwokka, wabula nga nabo bennyini beeteefuteefu okufa babifiiririre. Naye nga kiki ekibatawaanya? Kino Sheikh kyatera okuddingana wano mu kitabo kino, obubuyabuya. Tewali kirala. Ekiwulidde bulungi? Anti Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali akyogerako yatugamba nti waman yarghab
an millati Ibrahima illa man safiha nafsa. Ali ayinza okuva ku nankani ku nkola ya Ibrahimu, eddiini ya Ibrahimu, illa man safiha nafsa, okujjako oyo abafuuse obubuyabuya butuufu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala attaasi. Agamba bw'ati Sheikh w'ekitiibwa, babanga n'enzikiriza nti eddiini yaabwe eyo kyekitiibwa kyabwe, oba kyekitiibwa kyabwe. Okiwulidde bulungi, kyekitiibwa kyabwe ng'Abawarabu, nga shayitaani ebalowoozesa nti, wulira, nga shayitaani ebalowoozesa nti eddiini yaabwe eyo n'emala evaawo obuwarabu bwabwe buba busaanyeewo, oba buba tebukyalina mugaso. Subhanallah. Nga balowooza nti ebyobuwangwa byabwe bisobola okukolawo akatiisa. Okiwulidde? Bwe batyo balowoozanga. Kyokka Nabbi sallallahu alayhi wa sallam we yabisaanyaawo baasigala Bawarabu abajjuvu. Bali abakaafu ne bano bennyini abakkiriza ne basiramuka ne babita completely. Okiwulidde? Ne basiramuka. Wallahi baasigala Bawarabu era nga bayitibwa Bawarabu nga n'olulimi boogera Luwarabu. Okiwulidde bulungi? Baasigala Bawarabu abajjuvu. Sheikh kyategeeza wano. Okiwulidde? Agamba bw'ati, n'ebyobuwangwa byabwe tebirina kye byakolawo. N'akatono n'akeddagala eddiini ya Allah n'egenda mu maaso. Okiwulidde? Naam, agamba Sheikh w'ekitiibwa n'omuganda wa wano omushiriku bw'atyo bw'akawaŋŋamula nti singa ebyobuwangwa by'Abaganda bivaawo, Buganda beesaanyeewo, era mbu emmandwa ne lubaale n'emisambwa n'emizimu n'ebiteega n'empewo za Buganda binyiiga ne bikolawo akatiisa. So ng'eyo sitaani enkolimire yeebalogootanya. So nga eyo sitaani enkolimire yeebalogootanya. So nga sitaani eyo enkolimire yeebalogootanya. Akantu kano kakulu nnyo kawulirize. So nga sitaani eyo enkolimire yeebalogootanya nga bwe yalogootanyanga Abawarabu nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallama tannabisaanyaawo. Nolekyo barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Bannange ab'ebitiibwa barakallahu fiikum, mbasaba billahi subhanahu wa ta'ala obutuufu atannafuna kitabo kino fubanga bw'osobola okifune. Bwe tutyo bwe tubalaajanira, bwe tutyo bwe tubagamba. Okiwulidde bulungi? Wallahi bwe tutyo bwe tubasaba ne tubajjukiza ne tukola tutya, abamu mu mmwe ne mugayaala. Kati ne mutuuka ate oluvannyuma mumaze okulaba nti ekintu kikulu kye tubagamba bulijjo, bannange okubeera n'eyirimu eno ne mugisigaza naki, ate ne mutandika okulaajana, bannange ekitabo gundi, oluusi nga ne kyansi kwegamba nga tekikyaliwo mu katale. Olwaliro waliwo ebitabo bye mutusaba nga tukyabirina mu katale. Okiwulidde bulungi? Nga tebikyaliwo. Kakati kino bw'obeera nga kyansi ogifunye nga weekiri, lwaki tokifuna? Lwaki ogayaala? Please, nkwegayiridde, beera ng'ogulayo ebitabo by'oguzeeyo obitwalira abantu mu kyalo eyo, mu byalo eyo. Abatalina mukisa gufuna kuyirimu ng'eno, guliriza kuyirimu ng'eno. Gulayo ebitabo by'oguzeeyo bitwaleyo, bitwale mu mizikiti egy'enjawulo. Bayimaamu beeyo babisome, baduati beeyo babisome, babeere nga basomesa abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Please, nkwegayiridde, beera ng'ofunayo ebitabo by'ofunayo, kale ffe bwe kibeera nga kikkalubiriza oba ffe bitugulire biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, ew'okubiteeka tumanyiiwo, era n'ababiyaayaanira bayitirivu tebayinza tuggwako. Bitugulire ebyo tugulidde, alhamdulillah, tubeere nga tukola ki? Tubeere nga tubituusa ku bantu abeetaavu abanabiganyirwamu ku ekewe ebiri, ku William webiri, Nakasero webiri, nange embiri, na biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Nsaba Allah w'ekitiibwa atuteera obuwangu mu ddiini yaffe, tugiyige, mu kugikola tugikole, tugiteeke mu nkola, mu kugituusa eri abalala ffenna tuyambaganire wamu okubeera nti eddiini yaffe etuuka eri abalala.
guyinza okubeera tosobola kusomesa ng'okusomesa bino okiwulidde bulungi kitabo kino ekijjuddemu buli kimu biidhinillahi tabaraka wataala kikwatagana ku nsonga eyo okigula buguzi ng'okitwala mu kyalo okigula buguzi ng'okiweereza bakadde bo okigula buguzi ng'okiweereza ab'eŋŋanda zo okigula buguzi ng'okiweereza imaamu wammwe mu kyalo okiwulidde buli ng'akola omulimu biidhinillah tuyambagane mu kusaasanya eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala okiwulidde tuyambagane mu kubeera tutulwanyisa shiriki mu kubeera tutulwanyisa obukafiiri oba oliawo tunatuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'atusiimye bannange obukendeevu ensobi nga tulina nnyingi obukendeevu nga tulina bungi bwe tukola ebintu nga bino bannange barakallahu fiikum oba oliawo Allah ayinza okusinzirirako natusonyiwe ebirala mu bukendeevu mu nsobi ze tugwamu entakera enzikiriza eno tugifeeko nnyo ekigenda ewala baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala nsaba Allah abaagala ennyo barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu